Abatuuze okumanya nti Vincent agiridde mu nju eno kiddiridde abamu ku bo okulaba omuliro nga gufubutuka mu nnyumba eno ku ssaawa nga 11 ez'okumakya. Bano babadde balowooza nti obaoliawo omugenzi yabadde abbye ebintu olw'ennyumba n'agikumako omuliro, wabula kibabuuseeko bwe balabye omulambo gwe. Agnes Nasande mwanyina w'omugagga eyawa Vincent omulimu agamba enju mubaddemu ebintu ebiyitirivu wabula nga tebasobodde kulaba wadde ku vvu lyabyo, ekitegeeza nti abali emabega w'ekikolwa kino bamaze kumutta ne baggyamu ebintu olw'enju ne bagikumako omuliro. Fena tuyinza kutegeera muliro ku kyabadde kubanga naffe batuuse ssaawa 12 tusanga obudde bukedde omaze okugenda okukola ebyo kuteekawo kyavudde ku bwe tuzze tuffe twali tugenda bugenzi ate tulabe nti tulaba poliisi okutugamba nti omuntu wuli afiiridde mu nyumba ate okusooka bo abatuuze balowooza kyandiba nga basoose kumutta olwo ne bamukumako omuliro babuzeebuze obujulizi. Kyokka ye ssentebe w'ekyalo kino Hamidu Semba ayawukanye n'abatuuze be mu ndowooza. Ono agamba omugenzi abadde amanyi okunywa ku twenge nga boolyawo yabadde atamidde neerabira Tadoba eyavuddeko omuliro gwa musse. Alaga atamidde mukuteebereza kubanga abadde akusa ku mwenge n'esigala. Ye jjajja w'omugagga Namwandu Tanansi alabiddwako ng'alaajanira ebintu n'ennyumba ya muzzukulu we ebitoko musse. Nangamba omwala nawabeera wuwe najja nangamba ati jjajja uzuukuka nimugamba kiki kibaddewo ati nyumba ya Sandi hidde nimugamba hidde ekya jangu tugende tulabe 12 nze nkoosaawo nawe niyita olwo oli manju muliro guli mu gisenge oka. Poliisi y'e Nakisunga ng'eri wamu n'ey'Ekisoga bazikiza omuliro guno era bwe batyo ne batangira n'abatuuze obuteetantala nju eno olw'ensonga eyinza okubagwira.